Kakati akatambiko olabaako omukyalo yogola bakuta akazindaalo afiiridde ku mukolo. Awo wennyini waayimiridde waayogerera ebigambo ebyo tavuddeewo waafiiridde. Afudde ng'ali mu kwa speech ye ku mukolo. Omukolo guno gubadde gwa chairman w'ekyalo era nga chairman ono yabadde ali mu kukola graduation party ye nga bali mu kumutikkira oba babadde bamutikira biki sijja kulimba. Naye omukyalo ono birungi yayitiddwa y'omu ku bagenyi abayitiddwa ku mukolo guno era ne bamugamba ajje abeeko kyayogera eri abantu ku kitundu. Birungi najja mu maaso abeeko ne byayogera. Ayogedde n'awa speech ye wabula wakati ng'ali mu kwogera alabise nga omukka gutandise okumuggwako n'alaga nga tali bulungi. Abantu babadde bali awo bagenze okulaba nga omukyalo ono birungi atondoka wansi n'agwa era awo wansi waagudde tavuddeewo afiiriddewo. Bagenze okujja okumutuukako nga kaweddemu dda ng'afudde. Ono afudde ng'abantu bamulaba, afudde nga buli omu atunula bw'ati, afudde mu maaso g'abantu nga bakuŋŋaanye, afudde ng'ali mu kwa speech ye ku mukolo gwa chairman kwafiiridde. Abatunulizi b'ensonga bagamba nti omukyalo ono ekimusse lino ddogo kubanga omukyalo ono tabadde mulwadde, tabadde na sukaali, tabadde na pressure, abadde mulamu. Tabaddemu yadde ne kassenyiga kakaba akasujja era agenza okujja ku mukolo guno nga mulamu tteke. Naye nawo bagamba ekimusse lyandiba eddogo, tebakitegira bulungi. Ono afudde kibwatukira, afudde kibwatukira, bamuyita birungi. Njagala nkutuuseko akatambi k'omukyalo ono omulabe ng'awa speech ye then n'amala n'afa. Ne speech tagimazeeyo. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Tubeeko banaye tweyongere kale mulimu abamu naye nga tukyali batono. Abaganda tetwerumirirwa, Abaganda tetweyagaliza. Naye mwami Kizito ayawukana ku Baganda talina ttima ayagaliza. Weebale nnyo. Omukyala wuno afudde abadde ali kuwaayo speech ye tagimaze nayo n'atolontoka n'agwa wansi tayimuseewo era awo waafiiridde. Tabadde mulwadde, tabadde na bulwadde bonna mboba pressure biki ebyo ebirwadde by'abantu abakulu talina kyabadde nakyo. Agudde bugwi wansi tazzeemu kuyimuka. Naye abantu baloga wamma gw'ogamba ki? Ate abantu b'eggomba baloga. Biro bibadde saidi zeeyo kyanja kiri mu saidi z'eggomba si we kiri. Wemba siri mistaken. Twakamala okulaba omugolo omulala pasita yali amugatta era n'atolontoka n'agwa teyaddangwa. Baganda bange mbadde ndaba akatambi ako ak'omukyalo oyo ekiwanuuzibwa mbu yabadde awa speech ye nga bwe tulabye naye bagamba mbu n'afa. Mbadde ngenda kuwummulako naye kindeese kwe kwagala okubategeeza mwongere okumanya ensi wagyeraga nti olunaku lumu buli kimu kisoboka okutuuka ku muntu wo oba ku gwe wennyini. Ebintu gyebiri naddala ebintu by'obulogo. Omuntu ayinza okuba ng'omuzinda nga si butwa nga si kiki naye nga ddogo. Eriyo ebika by'amalogo nga bw'owulira eddogo lye bayita ekigunguza, eddogo lye bayita ekyala, ejjinni, ebimu ku ebyo omuntu ayinza okukusindikira ekigunguza ne kikuterula mu ngeri nga bw'ogiraba. Bayinza okuba nga bakisindikidde mulala ne kikwata ggwe. Ekintu ky'olina okukola Baganda bali bakubiriza kwenyweza. Muve mu byaki naye ekigambo ky'okwenyweza kigambo kikulu. Bw'olaba ng'otandise okubaako enjawulo, bw'olaba ng'otandise okufuuka ow'enjawulo, ky'osooka okukola kwenyweza. Muganda wange atenywezezza
ensi yagwa eddalu. Bwe ŋŋamba okwenyweza olina okuba n'obukuumi lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Katonda ayamba yeeyambye, yaleeta amaanyi mu bintu eby'enjawulo ng'emiti, ebisolo, ebinyonyi, naye oyina kiki ekikukuuma muganda wange ekisobola okukuyamba okuvvuunuka ensonga ezo. Kale nno nkukubiriza gwe atasobola kweganga mu ngeri yonna, genda ofukamire mu bajjajjaabo, genda ofukamire ku bijja by'abajjajjaabo, osabe empewo zammwe n'emizimu obukuumi. Ebyange nze Kabona Ssekitoleko, kitiibwa ky'Abamweyana, ndi ku Kigwa Mirembe. Bwe mba siri ku Kigwa Mirembe mbeera ku lubiri eka yawe. Omutonzi abankuumire. Kusaasirako abooluganda ne famire ya Birungi okuva e Kyayi. Obulwadde bwamukutte, zibadde nga pressure. Ekyamazima omukyala abadde mulamu ng'awaayo speech ye bulungi nga bw'omulaba, naye yabadde tanaba kumalayo speech ye n'akutuka n'afa. Kakati akatambi ako mukalabye era byebyo ebitambudde ebigenze mu maaso. Omukyalo ono kigambibwa mbu ekimussa eddogo, kubanga ku mukolo guno gwe yazze okwetabako ogwa kyamani w'ekyalo, omukyalo ono abadde mulamu, yazze mulamu, yazze talina wamuluma, nga yeetambuza bulungi nnyo mpaka ku mukolo guno. Y'omu ku bagenyi abadde bayitiddwa ku mukolo guno ogwa kyamaani, nga kyamaani atikkirwa. Kyamaani ayinza obba alina ebintu bye yasomye n'akolayo ka graduation party ke. Kati mu bantu byeyise kyamaani mwe mwabadde omukyalo ono birungi. So birungi bamuyise ayogereko ko eri abantu, awe ku speech ye n'okwogera ku kyamaani w'ekyalo byamumanyiiko. Wakati ng'ayogera ebigambo bimubuze, omu kanananiko okubaka omubake, era agenza okulabwako ng'atondoka agwa, ne balowooza azirise. Bagenza okumutuukako nga mufu, bagenza okumutuukako nga mayiti, nga kawedde mudda, nga Mukama Katonda yamujjuludde, amujjululidde mu maaso g'abantu abakuŋŋaanye wakati mu mukolo waafiiridde. So ebigambo by'owulidde eby'omusajja oyo asoose, omusajja oyo agamba nti lino ddogo, era omukyalo ono mubassemutte. Afudde kibwatukira, talwadde, takoze eki, ye n'atondoka n'afa n'agwa eri. So ebintu by'amalogo muganda wange bintu gyebiri. Abantu basse bannaabwe, abantu baloga bannaabwe. Ekyo sikiwakana nze, siwakanya malogo. Newe mba nina okukkiriza ntya, newe mba ninaki, siwakanya malogo. Kubanga muntu kyasobola okutondoka n'afa. Kati katugambe nti kale ono afudde kikutuko. Afudde kikutuko, talwadde. Omuntu atalwadde baba afudde kikutuko. Ono afudde ayogera mu bantu nga balaba bonna bonna nga bakuŋŋaanye mu mukolo wakati waafiiridde. Abantu balogo, abantu balogo. Era toddanga onogamba mbu ggwe oli mukkiriza nnyo, tokkiririza mu ddogo. Eddogo ne oba tolikkiririzaamu muganda wange gyeriri. Eddogo gyeriri, gwe ne oba tolikkiririzaamu ng'oli simanyi olyogerera biki bannange gyeriri. Anti n'omukkiriza ennyo limukwata. Gwe kasooba ng'olina omuntu akulaba obubi n'agamba nti gundi gwe njagala kukuloga, muganda wange likukwata, likukwata. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. Omukyala afiiridde ku mukolo nga wa speech, wabula kigambibwa mbu ekimusse ddogo, ddogo. Tubeera awo naye ng'abantu abatatwagala batuli bati, nga tetubamanyi naye ng'agamba singa kifiira awo, ng'oli akusabirira at least koofe, ng'akusabirira osiraane, ng'akusabirira obeere ku zero. Naye Mukama Katonda ono yasinga okumanya, kubanga munange yatukuuma.
Wumula mirembe mukyala mirungi, tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa era n'abafamire mwenna abagumye. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mubere bulungi Omukama Katonda abankuumire. Subscribing alina bakuba nti osubscribinga, mbaagala nnyo mwenna. Peace and love.